kutalo ndujukira bulungi nnyo nga panga semwai ng'akozesa omuntu nga bwe naakozesa kyaliwo ono gw'okola naye Henry n'akukubira essimu nti jangu ffe meeting nga tomulinamu dawuti yonna kubanga Henry wakukubira ojjabuzi kuba omanyi kyaliwo wangaala naye nga bakozesa omu ku bakyali bange okuva e Busoga eyo nga nkubira essimu nga nze ngenda kusinga ku hoteli bagiyita Golden Trip nali ne mukyala wange ne muwala wange mu motoka yange eriko n'ebipande bya nuupu ngeri wero branded nga bantuuza mu meeting bayisa na bannange nga twogera ebintu ebyenjawulo era awo nakizuulira nti Anita yali ayagala bwa president yali ayagala kubanga baŋŋamba nti Bigirwa ova mu east nti Anita ava mu east gwe wekamukuba ate nga aveeyo naye kiki kyotta oli mukutta presidential bid ekyo ekiseera naffe bana easterna tukwate ekintu ono yaddako gwokuba ababaka bonna abalina paalamenti agirina amagye kati gayingira azimba ba allies sente azifunye era ne bangamba n'okungamba nti oba oyagala okakasa nti olutalo olulimu weka tewaliwo mubaka n'omu agenda kubakinga tewaliwo memba wa nuupu agenda kubakinga ne bagamba muleke nammwe ne bagamba nze ndi muntu mukulu nnyo asobola okuyimirizaawo olutalo tombuulira bano abakayingira ekisaawo n'agamba naye totta projekiti omukyala tumuzimbye jjajja kati gwaliko 2021 nga twakava tuli mu November nga twogera kumbe conversation yonna bagirecordinga kati bafuna amaloboozi gange original nga bagenda nga bafikisingamu ebirala litubadde twogera sente okiwulidde gamalo bifikisingamu nga batandika okasuka nga mubifuna mu abamawulire saawa zaali 9 ez'akawungeezi ngenda okufuluma wabweru nsanga mukyala wange nga bamukutte moroka yange bagisarawundinze mu bumpimpi nga nfuuse mufungwa nfuuse musibe era saabakayanya nga banvuga paka Kibuli headquarters saa 9 ez'emisana bwe lutuuka Kibuli mu dakika 5 drone yali etuuse eya CMI nga banteeka akakutiya ku mutwe nga bansindika mu drone wansi nga banvuga paka CMI Mbuya nonfuna tocha yonna kati kye bakola ekirala nga baddira emmotoka yange kuba yaliko ebipande bya campaign zinayisa abijjaako ng'abalala abatiitiizi nga bagivuga saawa nga 2 ez'ekiro nga bagitwala ku kikomera kya Niti nga bagikyusizaawo era nga bagipaakinga awo ebbali nga bakwata akatambi ako nga bakabawa mu abamawulire nti omusajja wuno yabadde agenze kutegula bankwata saa 9 ka recording yako oddeyo okalabe ku mikutu kakiro nze bayisaawa 2 nali ndi mu CMI mu Kinnya eringa emmotoka kati bo ne bagitwala bafune ka evidence ako ak'ekifere bakasukire emikutu bagambe nti omusajja wuno yadde agenze kutegula kasi Fig Media omulungi ali ku Fig Media ogamba tena Joel Kasente kimutambula bulungi ezikola haja Abdul Mnyamisha Fig Ruwanga nzaliwo ayetogere ku nsonga ezenjawulo ezigenda mu ggwanga Uganda abingi byetunulira ate tukuleetera n'omukulembeze programu yaffe eno Uganda eragawa ono ku Fig Media netwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga abingi ebiri mu bibiina by'obufuzi etudda ku ludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti olw'opposition abaka batanze okuba nga bava oba n'abakulembeze batanze okuba nga bava mu bibiina ebyenjawulo okuba nga ati batandika ebyabwe ne bagamba waki katutandika ebisinde osanga ebyo binatutuusa gye twagala okuba nga tugenda ndi ne Honorable Jeno Bigirwa ekya Jeno oba Jeno manyi 12
kati wafuga oli wa 13 abo NRA okay nze ndi wa People Power okay yeje no bugirwa benti nayo napwairo nsaba obambulizeeko abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeerako wano mulundi gwange ogusooka ku Fik Media badde ngamba laba ku line okwo naye nensabirira nange munkyazeeko amina kimaze ne kituukirira kati nange nzaali mu cameras so njala okwebaza abasponsor ba programs zino wadde nga za online naye era zina influence y'amaanyi ate era online zino tuzeebaza nnyo okujja kubanga zatuyambako ku traditional media houses zatuteekangako embeera nobonaabona n'okuyita munnamawulire ajja okavalinga press conference nga tewali ajja kugamba mwebali nnyo mulimu gwe mukola at least mwateekamu innovation mu field ey'amawulire era tubeebaza nnyo neyanziza gendi naye asimanyi oba akyajjukira oba bannayuganda bajjukira naye ffe tulaiti nti tetwerabya Nambole nga tannaba kuggalibwa nakulabako wali mujozi gwa Uganda Cranes omweru ng'owanise ekipande ekyaliko Bobi Wine is the next president. Oba okyakijjukira ekintu ekyo simanyi bannayuganda bakyakijjukira naye nze ekifaananyi kirina era nange okyakirina ekifaananyi ekyo nakirabako naye dda nnyo so bwe ndaba ebigenda mu maaso nebuuza Jeno Bigirwa ate kyekimu kyankalanyiza kati so bitaka kuba ntwogerako watandisewo Eastern Revolutionary platform naye tugenda kuba ntujoogerako naye mu byonna njagala tutandikire ku nsonga zennyini ezikoogerwako na buli kimu ebigenda maaso muno nokuwavuddeyo oba okyaliyo nga memba no nkyali memba wa NUP naye nga ndi ku kibonerezo okyali ku punishment ndi ku suspension ekibiina kya suspendinga kyo nga wekyali president basijagamba kibiina kuba tewaliwo ogani yatuula so president mu wisdom ye yasalawo n'agamba ogira obeera ku katebe ate n'atampa mukisa kwewozaako kubanga yansalira omusango yeyali prosecutor yeyali lawyer yeyali judge so buli kimu yakikola omulundi gumu nanzikiza ekyo nekikomawo era nandaga nti yatambula nagenda maaso ebyobufuzi bigenda mu maaso naye nga gwokoze eki gwe bakumaze ensonga ye ebimu ku byokwogerwako kuba nti walabibwako ku kikomerwa kya speaker right honorable Anita Among bimu ku ebyo bitandiso ebyasinga okubanga bitambula ennyo n'agamba Jeno Bigirwa ate akimayonki akakati abantu basanye bategeere ensonga eyo era nze neewuunya bannayuganda obutamanya byabufuzi kintu kibi nnyo nze natandika olutalo ku right honorable Anita Among mu mwezi gw'omwenda omwaka 2021 nga tumaze okugatharinga evidence nze ne tiimu yange endala ekwata ku mukyalo oyo evidence eyo nakati yekyatambula bino byolaba byebakutte ababaka bakola biki ensonga zonna ziri mu petition gye twatwala ewa IGG nenkuba deputy speaker mu kiseera ekyo okumala emyezi emeka 3 deputy speaker Anite yali deputy naye ekibiina kyange kya NUP nga publicity department ekulirwa Joel Ssenyonyi honorable ne Waiswa Mufumbiro nga tebafaayo kumanya byenjogera mbijjawa byenjogera bitambula ku mawulire njogera ku senior government official namba 3 kumpi okubanga eriyo eba office eya speaker mbijjawa biri backed up by facts oba byabufuzi bya bulijjo obuli bwenguzi incompetence abuse of office ensonga 12 mpandiike bulungi nja kuwako kopi ya document nemala emyezi 3 kakati Anite kyeyakola naye mu bwamafiya bwe n'agamba omusajja ono anemeddeko bw'ati yagenda okuneetoloola
nga byenjogera ekibiina tebikiriiko ngakyo ekibiina kisirise tebikiriiko kubanga mu kiseera ekyo Anita yali muganzi nnyo yali tannaba kubeera yali muganzi nnyo ne mu kibiina kyange nga babaka bonna balina bw'ati okiwulidde atambuza nabo kwegamba nga buli ekimukoonako kyonna gwamukonyeeko gwobeera omubi okiwulidde kakati tutuuka mu Gw'ekumi official tuteekayo petition wa Igigi Anita amanya nti bitabuse biri serious kati yeki yakola ng'apanga CMI olunaku lwakutaano mbijjukira bulungi nnyo ng'apanga CMI ng'akozesa omuntu nga bwe naakozesa Kyaliwo ono gw'okola naye Henry n'akukubira essimu nti jangu ffe meeting nga tomulinamu dawuti yonna kubanga Henry wakukubira ojjabuzi omanyi Kyaliwo wangaala naye nga bakozesa omu ku bakyali bange okuva Busoga eyo nga nkubira essimu nga ngenda kusiina hotel bagiyita Golden Trip nali ne mukyala wange ne muwala wange mu motoka yange eriko n'ebipande bya Nuupu ngeri wero branded nga bantuuza mu meeting bayisa na bannange nga twogera ebintu ebyenjawulo era awo nakizuulira nti Anita yali ayagala bwa president yali ayagala kubanga baŋŋamba nti Bigirwa ova mu East nti Anita ava mu East gwe wekamukuba ate nga aveeyo naye kiki kyotta oli mukutta presidential bid ekyo ekiseera naffe bana Easterna tukwate ekintu ono yaddako gwokuba ababaka bonna balina parliament agirina amagye kati gayingira azimba ba allies center azifunye era ne bangamba n'okungamba nti oba oyagala okakasa nti olutalo olulimu weka tewaliwo mubaka n'omu agenda kubakinga tewaliwo memba wa Nuupu agenda kubakinga ne bagamba muleke nammwe ne bagamba nze ndi muntu mukulu nnyo asobola okuyimirizaawo olutalo tombuulira bano abakayingira ekisaawo n'agamba naye totta projekiti omukyala tumuzimbye jjajja kati gwaliko 2021 nga twakava tuli mu November nga boogera nga twogera kumbe conversation yonna bagirecordinga kati bafuna amaloboozi gange original nga bagenda nga bafikisingamu ebirala netubadde twogera sente okiwulidde nga bifikisingamu nga batandika okasuka nga mubifuna mu abamawulire saawa zaali 9 ez'akawungeezi ngenda okufuluma wabweru nsanga mukyala wange nga bamukutte moroka yange bagisarawundinze mu bumpimpi nga nfuuse mufungwa nfuuse musibe era saabakayanya nga banvuga paka Kibuli headquarters saa 9 ez'emisana bwe lutuuka Kibuli mu dakika 5 drone yali etuuse eya CMI nga banteeka akakutiya ku mutwe nga bansindika mu drone wansi nga banvuga paka CMI Mbuya nga nfuna tokya yonna kati kye baakola ekirala nga baddira moroka yange kuba yaliko ebipande bya campaign zinali saabijjaako ng'abalala abatiitiizi nga bagivuga saawa nga 2 ez'ekiro nga bagitwala ku kikomera kya Niti nga bagikyusizaawo era nga bagipakinga awo ebbali nga bakwata akatambi ako nga bakabawamu abamawulire nti omusajja wuno yabadde agenze kutegula bankwata saa 9 akarikodingi ako oddeyo okalabe ku mikutu kakiro nze basaawa 2 nali ndi mu CMI mu Kinnya eringa emmotoka kati bo ne bagitwala bafune ka evidence ako ak'ekifere bakasukira emikutu bagambe nti omusajja wuno yadde agenze kutegula okiwulidde kakati nenwana olutalo olwo nenfuna tokya kusema nakati omugongo sebo gwafuna permanent damage kubanga bantu kyalinga naye nti okyalinga gye bantu kyalingamu bangamba ng'oli wa kamera nnyo tetuyinza kuteekako nkofuneegi naye ebiwundo gyagenda nabyo mu mutima ne mubiri n'amagumba go era obuwangaazi bwo tukulekedde akaseera katono kuba namala ennaku 9 ku CMI yawe ennaku 4 ku CMI naye zaali zikabula muliro
kakati butuvaayo omusango ne gugenda mu kooti kuba batuleta Buganda Road ne batusindika ekitalya for 9 days. Kati bakuteeka mu kooti bagamba bakutaddeko musango. Tugenda okujja mu kooti nga batufunana computer misuse. Nawulira obusubu nengamba embwa zino zimbanyedde. Computer misuse yenkubiza. Kubanga bali abo yayebase mwayi bankuba nga bambuuza ebintu ebi. What is the motive eyokukuba deputy speaker? Bigendererwa byo kiki oyagala ku achievinga ki? Ekyokubiri ani akiri emabega? Kubanga bagala tosobola kuva. Ezo ensonga ebbiri zankubya nnyo. Nga tolina na answer. Era ezo ensonga ebbiri bannanga abamu baazirika. Kubanze nalinamu ka fitness nze nkola buli kumakya. Kyekyanyambamuko kati bannange abaali tebalinamu tiiziri yonna waliwo yali afudde oba toja. Kati kuliko omunamawulire gwe bakwata mu Nyankole ekimukubya ye bamukuba ate bubi nnyo nnyo nga bamugamba gwe Munyankole weegatta otya ne bano. Ayina okukobwa. Gwe Munyankole weegatta ne bano abayaaya abava Busoga muyuwa ekintu oli musiru wa kika ki? Mukiwunzika mutya. Kati kooti ne tuwoza omusango emyaka egi ebiri. Omulamuzi Gladys Kamasanyu n'agugoba n'agabigirwa tolina musango bakukwatira bwerere otokyalingibwa bwerere kisango tekirina evidence kyali kigezaako just kwonona linnya lyo kigobeddwa olina waddembe okuwaabira abakukwata. Okitegedde? Kakati omusango ogwali concluded by a competent court teguyinza kubanga gukyali musango ku mmeeza ya muntu yenna. Yani bandi badde bakirabadda. Case kubanga wano kooti kyekifo kyokka ekiprovidinga justice ekiprovinga whether you wali guilty oba tewali guilty. Kati nze kooti weba yandischarginga bw'ongamba otya nti Makerere Kavule nkyali ku musango era ng'oguyimirirako n'okola verdict nga weerabidde n'okwerabira impact gye nateekawo kubanga ebiriwo olwaleero ebiri mu kwogerwa ku paalamenti olwaleero biri mu dokimenti yange eya 2021. Museveni yakazuukuka, paalamenti yakazuukuka, opposition yakazuukuka, nze nali nabiraba 2021. Era natuuka ne ngamba bannange mu kibiina ne mbagamba bannaaye nze nfunziza Anita Amongo. Omulala afunze otafiire. Omulala afunze Mbaddi yali CDF mu kiseera ekyo. Omulala Kyagulanyi kennyini kafunze Museveni. Bagwe twabikwasa. Kati abantu 10 ba activists 10 tufunze basirya government officials 10. Olabe embeera enaabeera mu ggwanga wano. Bazinga emikono bwe bati ne bandeka empologoma n'endya era nalwana nzeka n'okuva mu kooti ne sente za beyiro. Tiimu yange endala famire yange yazikola ki eyazeesoloozamu not even NUP. Ne NUP waginyigira mu bintu bingi. Ebimu ku birala byempulira n'abadde mpulira Honorable Kaluya. Wabadde naye ku program. Nabadde naye. Nabaye n'agamba nti ne ku mikolo gyo wanyiiga nnyo. Tinopo yakusuulirira ate nga bala kati Kaluya tumuleese wano last year mu kibiina. Mikolo gyange gyaliwo ng'akyaliwo NRM. Yategeera ddi nti nanyiiga. Omugenyi yategeera ddi oyo talina moral authority. Si yadda mu kifo kyo. Yoyo gwe bazza mu kifo kyange naye talina moral authority kwogera ku bino ebintu kubanga Kaluya kisooka Kaluya nze n'okumwogerako mba muwadde kinene naye kamwogereko. Yalina ofiisi wano opposite nga Kyagulanyi akyali mubaka. Ofiisi zaabwe zaali zeriranye. Kyagulanyi neegayirira Kaluya ayingira People Power, Kaluya n'agaana. Mwai Museveni najja n'atugumbula constitution wano ebyaliwo mubijjukira bulungi nnyo. Kaluya be bamu ku baasimulula eŋŋuumi mu paalamenti nga bakuba baani bakuba ba Kyagulanyi nga yali kuside yena bawayo jjajja yabawa obusente jjajja era Kaluya ye yabanja balance
yatuuza press conference wano ku parliament wenyine n'agamba Mwami Museveni oli musajja muzibu nnyo ne tukugira mu constitution ne tukuwa life presidency n'otuma balance waffe tuwe balance waffe ali ku recording abanja kati omuntu ali mu eyo kalibali yale yazze mu kifo tuyinza muteeka mu kifo ekibadde mu General Bigirwa Moses nze mu 2017 baba bali mu 2016 nga twakava mu kalulu ffe twatandikiriza Mwami Museveni nga akukuta yalina bya amendment byali aleetaawo sijui abakadde tubongezeyo biki Otafiire yali abireeta mu kiseera ekyo yali Minister of Constitutional Affairs nali awo ku mulyango gwa Parliament awo nateekawo fight Otafiire atubuulire kiki kyategeeza mu ekyo ne tugenda mu body room y'Otafiire ne cross examining nakunga abavubuka nga 40 okuva mu bibiina ebyenjawulo Otafiire tumuteeka ku nninga n'akisuula ne tuteeka fight ku mulyango awo nga bakaluya bali mu Parliament bebaagala Museveni paka afuge paka lwalifa kati yali ne banjoola awo ne bankasuka eruzira ne batuma beyiro emirundi yenna ku Buganda Road awo ne tulwanira ne mu kooti katono era Gladys Kamasanyu kenyini oyo yatuma beyiro ne tulwanira ne mu kooti ne tumukuba engatto kati bwoba oyogera ku General Bigirwa Moses Sebo tongatikanga na buvuka obwakalaba ebintu anti kakati tusinzira wakoze eki wakoze eki so byabadde ayogera bamunyumiriza bunyumiriza byambu talina kyamanyi ku NUP talina kyamanyi ku People Power bukyanga bamutuuza mu kifo kyange gwakubuulire yakoze eki ekipromotinga NUP mu Busoga yalese NUP ekamuli ewa ekamuli ate NUP ekamuli gyenva kati atoyinza okwogera ebintu bya NUP ekamuli nga siriwo jano njagala tudde ku kirala so eyo point tugiwunzise nga nkulaga nti abasajja balina nsonga ndala naye seeyo bwe bakutwalanga mu kooti nze sigimanyi bwe bakutwalanga mu kooti mata neewulirizibwa neggwa eba ewedde mu butuufu bwayo togisigazanga ku mutima togisigazanga ne mu bikolwa byo ojja kuba oli ku kifu omulinayo kyewakola ekirala nga tebannaba kuba okukyatula buno boti ojja bateekemu omuzindaalo tulabe kyebooge kakati gwe novayo nogamba tebantadde katebe kantandika ekisinde watandise ekisinde watandise ekibiina no twatandise ekisinde kya byabufuzi tusuubira okufuuka ekisinde nga kiri ekibiina kisinde kyo kiriko objectives nnya awo nga tonagenda ku kya kisinde wavuddeyo nogamba wabadde kuziika okumu nti fenga abasoga naffe baneka tukole ekyaffe tuine obwavu butuluma batuvuma envunza batuvuma ntisimanya myaka namweta ntwali tutegeera nogamba akati nzize tusobole olwanira ekintu kino era ndi wano nga President Bigirwa statement gwe wakikoze President aba wakisinde wakibiina wakisinde genda so ndi President wakisinde ekiri mukunga abantu ba Eastern Uganda beekwate wamu sub-regions 5 twekwate wamu tuzimba amaanyi agawamu tusobole okwogera ku bizibu byaffe ne bannaffe abalala abali regions endala okay omukise bwe gujja nga naffe tusobola okuleeta presidential candidate akola amakulu regions endala nazo zituwagireko kubana mwe muziwagidde emyaka gyonna bukyanga abazungu bava wano tuwagira buwagizi mulemedde okufunayo omu asobola okugambye ne Western Uganda eyali y'abasajja abalunzi b'ente abatambula wano ne wali ente bwevaawo ne basengukawo ne badda awalala nabo bajja ne batuyitako nga ffe tuli mu kuwagira ne Northern Uganda ng'omanyi kye kitegeeza okuva wano okugenda Arua kilomita 600 Arua yali ebaddeko ne President Idi Amin era bw'ogenda mu Arua ebyenfuna byayo byanjawulo ku byaffe ebyawano Busoga tefugangako kilomita 6 mwezi okuva wano okugenda Ekitugumu ovuga kilomita 380 paka Gulu
noyongerako 10 paka Kitugumu zezo bina 8 Kitugumu yafugako Acholi sub-region yafugako era bwogende Kitugumu aiguru Acholi sub-region ebyobufuzi byayo byanjawulo ebyenfuna byayo byanjawulo nga n'olutalo lwabayitamu lwa myaka aga wano toli mu kutumbula tribalism ate tribalism etya nkulaga region engege zikulaakulanyemu olw'okuba nga zifuzeeko bw'ogenda mu Mulango sub-region gwoli ogenzeeko akokolo eri ow'omwami Obote omugenzi asituukangayo okumanya abantu b'omu Buganda ne part of ne Busoga basuula step bakiriza mwami Obote n'afuuka president omanya akokolo akala akokolo mu Apache district ne muleka omusajja n'ava eri najja n'abakwatako ekintu wano n'abafuga emirundi n'abavuluga n'ayonona social structure yammwe emanyiddwa buli muntu jakkirizaamu akasajja ne kagikuba nga muli wano mulimu ebyo kyabazinga nfunvubale Ssaabasajja Kabaka awangaale nze naliyo ekokolo kati bw'ogenda akokolo olwaleero bazzukulu ba Milton Obote era bopaletingira wansi wa Honorable Jim Akena twakagendayo mu mirundi ebiri mu by-election nga batukuba ne tukomawo e Kampala bubi nnyo bali abalango ba UPC kati olwaleero UPC erimu era bateeseza mu ekyo ya identity yaabwe Abaganda ba nuupu ya identity yaabwe aba Western Uganda ba NRM ya identity yaabwe identity ya East yeriwa mine FDC FDC yabakiga obadde kigwe bw'ogenda Soroti wonna wonna FDC bali bayambako muyambe era omukiga bw'akita okay omuteeso n'akikwatamu okiwulidde Dr. Besi yakita geno muntu n'akikwatamu geno muntu omubala nnyo okuba talina impact gye yakola omuteeso bw'akikwatamu abakiga baakola retreat baddayo mu NRM kati FDC ogirabawa bagamba era Besi gye bamuvuma nnyo ekintu kyaffe okigabula otya waina kisigazo wali olina okunoonya omukiga omulala gw'okikola ki kati eyo si tribalistic action kugamba bigiro bwaleeta Eastern Revolutionary Platform yabeera tribal Mugisha muntu ava Ntungamu okiwulidde ab'Entungamu Mugisha muntu bamugamba totwononera kyalo tuli b'NRM wano oli nga tanafa tetuna planning ebyo bye mulimu ebyo ddayo otegeragane ne musajja mukulu yakutegeera yakupromotinga oyo ne bamukuba ne bamufulumya bagaa totwononera kyalo kyaffe kakati Eastern Uganda yokka si Busoga yokka Eastern Uganda yonna teina political identification nebwodde n'abasajja ab'amaanyi n'abakyala b'amaanyi Honorable Kadaga eyo ogenda mu NRM mukyala Lumumba eyo bangi nnyo nenyini mukyala Anita Wilson kati lwaki wafuna obuzimu Anita okujja nga president oba baali bamuzimbye obanga wali oyagala Eastern efuna obukulembeze anti kakati ekisooka nga president wange Kyagulanyi Ssentamu gwe identifying okay ng'akyali mupya nnyo nga ndaba ebintu abisobola okiwulidde nga gwe nina kuki ku mutima kakati ebyani tenali sibimanyi babingambira awo nali sibikola ki sibimanyi kakati abantu b'obaze b'ogamba nti tubalina mu bungi omanyi lwaki tubalina for purposes of regional balance so sikulaakulanya kitundu kiri ate bannandala ba Honorable Nambeshi bonna abo abantu betulina ba gavumenti era iffe tetuli mugamba nti twagala bifo bya gavumenti tubirina gye biri naye bifo bye tulina engeri gye tubirinamu tebirina makulu there are ceremonial positions ezirina kyezisobola kukola ki kuteeka ku mmeeza tubadde nabo nno okuva mu gyenkaaga okiwulidde naye omutaka wa wansi lwakyasigadde mu bwavu bwekibanga ebifo ebyo birina amakulu so ebifo ebyo
ono asinziire Kampala n'alonda ebifo ebyo alonda abantu abagenda okusavinga interest ze ye nga appointing authority ow'e Kampala so si kulonda abantu abagenda okusavinga interest za region enjawulo weeri era kankubuulire okumanya nga kyetwogerako kituufu Mwai Museveni waba agenda okukola cabinet talina gwatuula naye ku regional basis nti bakole cabinet yesibira mu kasenge yekka n'alonda baba yagadde era abantu babadde babiri abadde nga sure nti bali ku cabinet mukyala Akena yetavaako ne mwami Moses Ali Jeno musajja mukulu oyo kati kweyongeddeko Nobert Mao naye tagenda kuvaawo oyo naye ku cabinet kasabanga Museveni waali ne Mao naye kwali because balina akalagaano balina akalagaano ke baakola kakati abasigeddewo bonna abapiyaringa ku cabinet list abamu bamalira mu basawo Baganda abasawo bakinansi baloge abalala mu makyaki abalala mu makereziya abalala mu dduwa mu mizikiti basaba Mwai Museveni abalowoozeeko abateeke ku cabinet list kati ffe tugamba cabinet eddako 2026 terina kubeera bwetyo nti muntu omu atuula e Kampala n'alonda ffe tugenda ku identifyinga a presidential candidate wetunaba si ffe tuleese okay nga waliwo candidate omulala azze wadde nga avudde mu kitundu kirala tugenda kumuwa ebyaffe ng'olutalo terunaba olutalo tegeezaki nga akalulu tekanaba kuggwa akalulu lwe lutalo ng'olutalo terunaba akalulu ka wano luba lutalo sebe ffe tuteeke ebyaffe nga Eastern bye twagala bikolebweko okay bwe buba bukulu era tulage n'ofiisi ze tulinamu interest ze twagala nga tetunaba kuwa buwagizi bwaffe njagala mutegeere bulungi nga tetunaba kuwa buwagizi bwaffe tukuwa obuwagizi bwaffe ng'otegedde ebyaffe bye tugenda okufuna mu gavumenti yo that is nga tetuleese presidential candidate wetunaba tuleese presidential candidate tusaba regions endala era nazo tugenda teesa nazo buteesa tugenda teesa nazo buteesa nti mwe North mufuna ABCD West mufuna ABCD kuba mulidde na nnyo myaka 4 mu muli mu kintu Central mufuna ABCD mutuwagire yes obudde bunziruse yes kampumulemu katono nkomewo ne jena asiibule akatundu kaitula obudde butukutte tuyinza obutakoonako naye katumalirize kino then tujja kuba tumusinkana omulundi omulala kansoke empumulemu Fig Media. neyanze gakyaliko ku Fig Media okola kyamannyo ddala mwebale tugoberera mwebale tuwenza messages ez'enjawulo manyi geno waliwo ekintu ekinnyumira nga tonnawa kubanga tuddamu okyaza omuntu abantu notaddamu mukyaza okumala omwezi ne bakutabukira naye nga tamanyi ndi naawe omunoonya kituufu ne bakutabukira nagaleeta mwami gundi muleete gaba nekikusukkako naawe naye so tubeebaza nti tuba tubakonyeeko ate ne musobola okuba nga mutuwa obudde ddala ffe abakatandika ensonga zino naye ng'amawulire tugasome so geno njagala tuwunsike Eastern Revolutionary Platform Eastern Revolutionary Platform ERP eze kubeera nga teze kubanga esaanyawo Nuupu teze kusaanyawo Nuupu kubanga Nuupu eri well represented mu kisinde ekyo actually Nuupu yekifuga kubanga nze member wa Nuupu nze revolutionary president naye ate oli katebe secretary general wa FDC wagiwuliddeko ng'ekaayana FDC ekyalina ebigikaayanya ebyayo neetalizaayo kati tulina omuwanika waffe wa NRM ava Luwuka deputy president yasooka ava Mbale deputy president owokubiri mwami Paul ava Teso kubanga ffe buli sub region evaamu deputy president okitegedde najja ku lukiiko president lwakyeyalinga kati nekyenjagala okubuuza
ekintu kino kigenda bataasa mutya wemmanga mugenda kireka mu Eastern naye nga munoonya obuwagizi ewalala ng'ate walala temutaddeyo anti kakati ewalala kubanga nze sirina bizinesi sina bwe ngenda entungamu njogere nti Museveni aveeko bandaba ng'omulalu okitegedde baga kati ono kikyayogerako agenda tukolera okusinga Museveni bwe ngendereraŋŋo ne mbagamba nti mwagire Eastern Revolutionary Platform bandaba ng'omulalu kubanga bamanyi UPC okay bwe zijja mu Central ne mbagamba nti Kyagulanyi mubi muwagire ffe bakutwala kaguddeyo kubanga oba oyiwa ekintu kyabwe kakati Eastern edifendinga ki mu kintu kino just buli muntu bw'ayagala bw'agikozesa okiwulidde kyova batugamba no Eastern naye ebeeko kyeyimirirako kweneesinzire tese n'abalala mu mwoyo mulungi naffe bwe tuti bwe tuli mubadde mugamba muti ab'e Buganda aba NUP nti naffe bwe tuti bwe tuyimiridde osanyukira NUP okugoba anti omuganda agamba nti akugoba yakuwe kubo because by all means olina okusala amagezi agakola ki agapanuwa kakati nange mu kaseera akatono nno munnaye bwe nali ndi mu management ya NUP nga sirinya nnyonyi ennyonyi zonna zonna ezibadde opportunities zonna ng'eyange teriiwo naye kakati nina invitation 4 mu weeks 2 mu weeks 2 nina invitation meka 4 Abannayuganda abawangalira wabweru mawanga ag'enjawulo baagala ngende nyongere okunnyonnyola ensonga eno etegeeza ki yes kakati kiba kitegeeza nti akugoba yakuwa ki yakuwa ekkubo so ekibuuzo ky'obuuziza nti sejjusa sikola ki okugoba munnankanyi kisooka sinagobwa as dismissal naye suspension oba eriggwako ddi balirabira bonna weggwerako balinsanga naye kati ntambula politically ebibiina byobufuzi ddala National Unity Platform ebivuddemu Geno Bigirwa egenda kuvaamu n'abamugoberera abasinga naddala bali Eastern Region ng'evuddemu DP Block egenda abaganda abenyigira ddala mu DP nabo bagenda kukivaamu evuddemu bannamasaka Mathias Mpuuga Nsamba w'ekitiibwa Honorable Bwanika Abedi Masaka egenda kubaako nayo kyekutukako ku Nopo kino kireka opposition ne National Unity Platform n'ekirala lwaki temufunawo mbeera yakutabagana anti kakati kyolina okumanya ng'ogyeko ebibiina biri traditional parties nga DPUPC FDC yajja kale nayo nejjamu awo nayo nefuuka part of the traditional parties NUP yazimbibwa mu nkola ndala etali tradition enkola gye twazimbamu NUP yali based on the mistakes ezaviirako biri ebibiina okukola ki okusasika ne tugamba nti NUP ebeere revolutionary institution revolutionary party tebaamu feeling revolutionary party tebagifugira tebagikulemberera kuwa rafiiki nti omukwano gwange nnyo ono kyali wange nnyo ono si nnyo nnyo revolutionary politics taba nobeera ne feeling ku muntu revolutionary politics abeera ku the bigger picture kiki mwagala okwachivinga kati kyoyagala okwachivinga ekyo gwe nga leader w'abanno in this case owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu amaaso go tegava ku ekyo ebirato bitunuulira kasi tokyusa amaaso n'otandika okutunuulira nti ono tanzikiririzaamu nnyo notiyasituse nga ntuuse notiyakubye mu ngalo ono nga yaguze suuti ya bbeeyi nnyo ayagala kuneegezaamu ono nga bamuwanikidde manvuuli ng'ali ku lumbe kiki kyategeeza
kasi otandika okubala ebyo revolution ogiyiye nze nkuwadde kyakulabirako revolution ogiyiye kubanga mu revolution okola n'abantu ne bootayagala bonna balina okubeera tekiba nti olina okubeera wa mukwano na buli muntu tekisoboka kisooka tetwakulira wamu nze nzaalibwa Buyende Kyagulanyi azaalibwa Gomba okiwulidde tetuyinza kubanga twakulira wamu tetwasomera mu masomero gegamu nasomera mu kyalo Yirieri musajja yasomera Kampala Kamwokya kati wabaawo ebintu byotajja kuntegeerako naye mu revolution gonzijjamu bikugattako gwe nga leader wa revolution Bigirwa ngattako ki okay Bigirwa ngattako ki Mpuuga ngattako ki soka weesonyiwa obunafu bwe obunafu bwaffe tewali omuntu atalina bunafu obunafu oleeta measures ezibuminimizinga ne bubeera butono ate kyogerako ijje ne Museveni ndaba akirina anti ye bwatyo bwazanya ate olowooza yalifuze emyaka 38 kwana era waliwo nagamba Kyagulanyi nti ssebo mukama wange okimanyi nti Museveni yalina embabazi ng'alina embabazi alina essente alina n'emmundu ng'alina Kayura alina essente alina emmundu alina Kadaaga alina ssente alina ne Parliament ng'omuzindala agwina alina Sejusa wa intelligence alina ssente alina emmundu bantu bana bonna tebakwatagana naye nga bali mu gavumenti yemu balina obusobozi bonna bayivu buli omu amaanyi ageewulira mu ngeri ye okiwulidde naye Museveni abawalula atya n'abatwalaganya nemunga kyonga tusobola kutambula naffe wadde tetukwatagana nga gwe maximizinga ffe bye tukwongerako sitwageetambule ne tuminimizinga ebitwawula bino ebimu ne biggwera mu nnyumba era byabufuzi bya kika ki byogenda okufuna mikwano gyo 100%. So oyina okukkanya mu butakkaanya butereevu era omukulembeze yenna kasita alemererwa okuzimba kapasite eyo obutabo terusobola kuguka tebakulimba. So kanya ni kyajja Museveni yavuddeyo n'agamba nti abali b'enguzi mbamanyi abamu mbalwanyisa naye tusobola kulwanisa bonna kuba tujja bbula bwe tukolagana nabo. Anti kakati Museveni abali b'enguzi abalaba bamuluma era bamulumya omutwe naye okubeera selfish olwokubanga ali selfish ayagala okwachivinga goals ze akimanyi abali b'enguzi tebasobola mujja mu ntebe ye okay nga balya kubanga batapinga ku ye okiwulidde naye ate basobola okumu affectinga nnyo singa aba abakoze eki abajeewo singa aba bakasuseeri buli omu n'akola n'agenda naga gwe nkutadde oba okuyetinza opposition obudde butukutte nze mu kuwunzika njagala okutegeeza abatulabye olwaleero ekisooka abatuvuma ku social media abanvumye ku social media mbebaza opinioni zammwe ze mukoze eki ze mumpadde naye temumanyi politics ekyo nakyo mukiyige ekyokubiri temusobola kutandika ekyokusatu tewaliwo gavumenti yali egudde na kuvuma buvumi ng'abagisudde babadde bavuma buvumi eyo strategy ndoze neso Museveni yakutaddewo yes babadde babyogera ebyo olidde sente za Museveni beke bakuguze olinga akabwa kwegamba abantu ba wano mu butamanya politics bagenda ne bakoleramu ebyekisirusiru ate bo ne balowooza bali mu politics tutambula era tuli mu struggle kingeri abusive tekisoboka mwe mutwe mu kizimbye temwakirwanyisiza nanti kakati omukulu yalowooza kikola yalowooza kimukolera kikola naye tekimugusa kiyinza omukolera nekimukipinga mu position nga leader wa opposition mu kiseera kino but it is a short time strategy tesobola kulastinga for long so mwebale nnyo mwebale ddala okubeerako tujja kuddamu tusisinkane neyanze nebadde netabalewamunezatulwasampijja Hassan Musa yataliwo era ali ku mirimu gya Fake Media so mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi.